yafuna ekyapa kyamayula ekyedda kajja agenda kibuuza nga kirimanyage samanyi lwaki kiba sikimanyi yafa n'omusajja omulala yali enfunira RDC yaleeta abantu abo n'abaleeta ng'agamba ali ku street nange ne bampita tubeerawo olunaku lwe bagamba nti bawandiika abantu bonna abali mu kitundu mu tubeerawo muzi wa myezi olwamaliriza aye n'akyusa n'agamba nti bafunye ebbaluwa baagala kunoonya ettaka abo Ainebyona baagala kusavinga ttaka kulaba ttaka lyabwe liriddawo. Your Excellency, this is the land matter which you watched on TV last week on Wednesday when you were in Masindi for the Wealth Creation Tour. And you decided that I should call Dr. Kefa and inform him to mobilize that you would come and attend to this matter. It's a matter of double titling, it's a matter of premature eviction and uncoordinated enforcement. Your Excellency, Mr. Mwanje Badru holds a Milo title for this land, dating about 30 years and more, but there are departed Asians who hold a freehold title dating back in the 30s. So Mwanje has occupied the land, but recently somebody called Ainebyona, who is also here, came in the representative capacity of those Indians and said that Mwanje should not be on this land because it belongs to the departed Asians. He brought the title and put a matter with police. So the police asked the office of the DPP to advise. The DPP, among other things, advised that they should open boundaries. When they came for the exercise of boundary opening, hardly a day after, Ainebyona and his group came here and used that chance to evict Mr. Mwanje. The case has not been determined, neither at police or court, but actually, I think even by the time of the eviction, there was no report of the boundary opening exercise. So Brigadier Chamzi came in with his force and they occupied the land. So Mr. Mwanje right now is not on the land. Registered first in 1932 under Chikamchadi Shah Limited, a freehold title, freehold volume 15, folio 20. And they came back and got their certificate. The Indian of repossession in 1992. Then, Your Excellency, this land is named as the Chisina Estate. Then the same land, from what we are getting, I may not say the same land, from what we are getting in the system, because right now I'm talking about what is in the system, we have also block 542, plot 2, that is land which was in the names of Pereska Nakayenga in 1989, and then Badiru Mwanje got it in 1999. That is Bukomero Rwankonge. That is the description. Bukomero Rwankonge. Your Excellency, the system itself captures the Indian and also has the title for Mwanje. But the title for Mwanje in the system is hanging. It cannot be linked on the parcel. So that's what we needed to do further. We needed to dig further to establish the history, the description of the parcel for Mwanje. But on ground, when you come, like we are here, you find that it is Mwanje in occupation. Your Excellency, before you came, I was talking to these people and I told them, yes, we may handle issues of ownership, but now let us look at who is in possession and the act that was conducted of eviction. Kubanga, you gave a directive
in 2021, no eviction. The Chief Justice gave directives, practice directives on evictions, which are very clear. Tojabuzi n'ogoba muntu nga togoberedde etteeka, teri eviction esobola kukolebwa nga teyise mu kooti, n'emitendera egy'okulaba nti eviction process, waliwo process gyeyitamu okulaba nti eri cleared, even up to the minister, which I did not get. So I was like, if I pray Your Excellency that we look at the act, then ownership otuwe obudde tuongere, because the act that was done was illegal, was out of law. That's what I can say, Your Excellency. Precisely. Na Your Excellency, court ne bweba esazeewo kyekiri kye nayogeddeko eyina okuwa order eri clear, so si muntu kumala gajja olw'okuba ayina ebiwandiiko ebikakasa nti alina ettaka najja n'agoba omuntu nga bano bwe baakola. Era kyovudde olaba nti njogedde neko Constitution Land Evictions Practice Directives eza 2021 ziri detailed bulungi Chief Justice ze yawa. Naawe emitendera mwe bayita olina okulaba waliwo emirembe, omuyina okumuwa emyezi 3 oba 4, kwegamba bingi nnyo byateekawo, ate n'emitendera gy'okulaba nti eviction order bwebezze tejja buzi wano. Esookera ku Police Headquarters, Human Rights Department and Legal, ne bagyekenneenya, bwe bamala ne bagisindika mu District Security Committee. District Security Committee nejja ku ground neeraba ani aliko, biki ebiriko, bano abaagala okujja interest yaabwe eriwa, balinako ekintu ekiriko, bwe kuba tekuli nabo ne balaba nga kkooti yawadde okusalawo nga tetuuse ku ground kulaba ani atudde ku ttaka, basobola okumpandiikira nga bwe wabagamba mu 2021 for further guidance, oba okuddayo mu kkooti bagaye nti bye mutugambye tebigenda kusoboka kuteekebwa mu nkola. Mwanje kiraga private mailo ate kiraga nti kyava mu freehold. Mu mateeka tekiri practical. Ate bw'okikolako search statement Ministry of Lands tokiraba naye bakulaga nti weekiri. Ate ffe ekyapa ekyaffe nze Company Secretary ya Kimu Kyandi nina search statement ey'eggulo. Ekyokusatu ekisembayo muzeeyi, ettaka lino erya freehold ery'abayindi erya Company ya Kimu Kyandi lyava mu mailo, naye mu budde buli balina kye bayitanga crown grant. Kati nga omunansi akkirizibwa oku-owninga freehold title okuva mu mailo ng'agiguze ku munansi, omugwira ng'agiguze ku munansi, n'agenda ewa gavana n'akola crown grant n'asobola oku-owninga ettaka eryo mu freehold. N'olwekyo tewalina buyinza bwonna okusalawo to evict. Your Excellency, that's where I wanted to correct. I did not evict. Who evicted? We fenced off the boundary as the company. We put a wire. But you can't fence without permission. Your Excellency, ownership comes with rights. Because Your Excellency, when we reached here, omuvubuka oyo n'abakuumi be abaali ab'amagye bakifeesi bonna bajja wano ne bakola ki, bintu byonna ne babitwala ne bakuba abantu bonna be bakuba we bali wano, oyo nga yabakuba n'akuba ku kyalo kuno kwonna n'ebintu byonna n'abikola ki. Nze olwaleero kuva bwangu bawano leero wenkoze eki, leero lwenkomyewo. Ente zonna zonna yamanyi gye ziri, n'embuzi yamanyi gye ziri. Ebintu byezotusomesa mpozi mbadde mbigoberera. Watugamba olina okulima emmwanyi, olina okusimba olusuku, olina okulunda. Byonna mbadde ngezizaako kuba nga mbiteeka, ngenda mbiteeka ku faamu yange, naye omukulu oyo yanguba ku ttaka lino ng'ate n'ebiwandiiko. Ali n'abyonna ate ng'omukulu oyo yampabira mu kkooti nga 19 bwe twatuukayo n'ajjayo ki omusango. Wajjayo omusango ali n'ajja n'akozesa maanyi n'awamba. Naye nga tewaliwo omuntu yenna yali wano okutandika ne mu 89 wano. Tewaliwo omuntu yaliko wano. Omulutalo nayitanga wano. Kubo lyali awo wansi awo lityo nga tukka wansi eri mu Kembogo. Nga tusala tugenda e Bulemeezi. Ne wano wa mu 89 nga tewaliwo kintu kyonna kiri bisaka bibira. Naye kaakati ngenza okugenda okulaba nga Badiru ajja nga mu 9. Badiru mwanje ne mulaba wano mu 9 nti yaguze ettaka lino. Kyenalaba wano nga yagula mu 9 n'ajja wano nti ettaka lino lyani, ani asalawo, kooti yasalawo,
bali abali bagala kujjako Mwanje bandigenze mu kooti. Nibawoza kooti nesalawo yebe esalawo nti genda Mwanje oba sigara oba mukole bwe muti. That is common sense, even if there was a dispute, especially for the one who is already there. Yes, even the minister can cancel the title. The Minister of Lands can cancel if it was given fraudulently. But in order to do that, you must listen to oba Mwanje yajja n'atuula mu ttaka ly'abayindi. Yes, Your Excellency. N'asenga mu ttaka ly'abayindi. Yes, Your Excellency. Mu ngeri enkyamu. Yes, Your Excellency. Kati mwe mujja luvannyuma ne musanga yawamba. Mwandibadde muwaaba omusango. Yes, Your Excellency. Either mugenda mu Minister of Lands. Oba mugenda Minister of Lands. Minister of Land akebere agambe nti ekyapa kya Mwanje kifu kyali kya bulimba. Yes, Your Excellency. Nakisazamu. Yes, Your Excellency. Ate waliwo emitendera gy'okukikola ekyo. Yes, Your Excellency. Mwanje muyita neyenyonyerako ekyapa ne bakisazamu. Yes, Your Excellency.